Minister, and I just got her to Ghana, Kibalama. And she is needing strategies. Who you are inviting? And I put it to her that the blood of Kibalama is dead, is on your hands. Is it an order for my brother? He's waiting. That I have listen carefully, who you are. Kibalama, I have what? When it up to says, I'm not a security, but I'm in order. Our brothers in the opposition think they can use parliament. That they can use parliament to shout, to show the public. Shouting. Honorable Speaker, is it in order? Akaabye to shout. Sisters on your position to use. When someone is defending someone who's right, you call it shouting. Saba Minister Nabbanja gamumyokidde mu parliament. Ono abuza okutulula ku Maziga. Leader of opposition bwavuddeyo nga Amubanja amayitire ga Johnbosco Kibalama eyali munnakibiina kya NUP eyabuzibwawo kati myaka giri ena gye buvuddeko omwaka oguwedde mu parliament. Nabbanja yennyini yavaayo n'alumiriza nti Johnbosco Kibalama bennyini be bamulina wabula nga yakwatibwa ku misango egyekuusa nti mwalimu n'okutta abasirikale ng'agamba nti keesi gyaliko nnene nnyo era si kyangu kyakumalaga mu producing mu courts of law. N'olw'ensonga eyo bakyamuterese naye nga banna NUP babeere bagumu nti Johnbosco Kibalama ali mu mikono gy'ababyakwerinda. Wabula olwaliro obutuukidde okuwera emyaka ena banna NUP bangi tebalabwangako. Waliwo abali mu makooti nga tukimanyi nti baasibwa naye baleetebwa mu makooti ne bawozesebwa ne baddizibwayo. Weewaawo nga nabo emisango egibavunaanibwa tegiriimu nsa. Naye kati ate waliwo bannaffe abatalabikirangako ddala ne gye buli eno nga bannakibiina kye NUP beebuuza nti abantu abo baali aki, ki kye babba ekibatuusa okubabuuza nga ne mu makooti tebaleetebwa. Bw'ati akulira oludda oluvuganya gavumenti mu palamenti Omulambo Lop.Mpuuga yavuddeyo n'aleeta ensonga ye ku fulo ya palamenti ng'ayagala abantu abo baleetebwe mu makooti bawozesebwe. Wabula ng'agamba nti ye Johnbosco Kibalama Nabbanja yakkiriza dda nti amulina nga kyayagala amuggyeyo bamuleete mu kooti. Bwe kiba tekikkirizibwa kumuleeta mu kooti nga batugamba nti omusango gwaliko munene, akwate leader of opposition amutwale mu kifo waali waakiri amulabeko bulabi ategeere nti ddala kituufu omuntu waffe waali wano. Nabbanja yavudde mu mbeera n'abuuka n'asika akazindaalo n'alangira Mpuuga okuleekaana obuleekaanyi mu palamenti, naye ng'ebintu byabuuza Nabbanja ye tabimanyiiko kubanga takola mu bitongole byakwerinda. Twebuuza ddala Kibalama akyaliyo nga mulamu oba yattibwa? Kubanga bw'oba walumiriza nti omulina omanyine waali, olunaku olwaliro bwe bamwogerako ng'otabuka obula okkuba omuntu mu palamenti, kiba kisusse okuba omulamuzi. Aba famire ya Kibalama bamwetaaga kubanga yali atwala obuvunaanyizibwa nga taata. Kakati abaana tebakyasoma oluvannyuma lw'okubeera nti kitaabwe tamanyikiddwa wa waali. Bwe batyo kyebavudde bavaayo aba NUP ne bagamba nti muleete abantu baffe kubanga mwabawamba lwa nsonga za byabufuzi naye tebalina misango giri awo gye mubaguddeko nti gyegyo. Kati tulowooza nti Kibalama Johnbosco Nabbanja yamanyi ku mayitire ge. Kyova olaba nti abantu abo basimbye bagamba nti wano tusiibidde olukoba kuba yakkiriza nti omuntu waffe amulina. At the expense of other people's rights. Njagala olabe katembo ono eyakoleddwa mu palamenti ya Uganda eggulu. Omukyala Prime Minister wa Museveni Nabbanja okuva Kakumiro ng'agwisa ny'obwenyi n'omusajja akulira oludda olunyigirizibwa leader of the oppressed Ugandans Mpuuga Nsamba. Listen, tuzuule Amaziga. Kakawaddiremu. Says he knows where Kibalama is. I asked the Honorable Prime Minister and I just got her to Ghana, Kibalama. And she is needing strategies. Who you are inviting? And I put it to her that the blood of Kibalama is dead, is on your hands. Is it an order for my brother? He's waiting. That I have listen carefully, who you are. Kibalama, I have what? When it up to says, I'm not a security, but I'm in order. Our brothers in the opposition think they can use parliament. That they can use parliament to shout, to show the public. Shouting. Honorable Speaker, is it in order? Akaabye to shout. Sisters on your position to use. When someone is defending someone who's right, you call it shouting.
oyo ye Ssaaba Minisita wa Uganda omuvubi wa Museveni. So abadde afunye ne guts eziva mu chamber okujja grabbing Akazindaalo without even respecting the rules of the parliament. Oyo ye Ssaaba Minisita wa Uganda. Nenge mabegako gye buvuddeko ali ku record nga ye kennyini alaga nti balina Kibalama. N'alaga nti Kibalama baamukwata kubyekuusa okutta Omupuuga abapoliisi. Nabbanja yavuddeko mbeera bweyamuli bannamawulire yategeeza nti ono bwe bamulina era akadde konna agenda kutwala mu mukazi amateeka akuleka emisomo etali gimu omulina egyekuusa ku lumbaganyi obuza bukulwa ku bitebe. Huyo Nabbanja ajja mulimbe. Unfortunately that Kibalama was stressed. He was arrested recently in October in a place called Kakiri. Bweyabuzibwa ku ngeri Kibalama gye yakwatibwamu listen carefully. Nabbanja ategeeza nti Kibalama kyonna ekimutuuseeko kimugwanira kubanga si muzi wa misango egya bulijjo. Is claimed to have killed police officers in Kiboga, Wakiso and other places. Mumuwulidde ye kennyini akiproving nti Kibalama was traced and arrested on charges of killing police officers. Ne Jamiru mukulu eri akuli akabinja ka ADF olwairo musibe eruzira naye baza producing mu courts of law kubanga amateeka ga Uganda gagamba toyina musango paka gakukusinze. You are innocent until proven guilty. Naye Kibalama Johnbosco kuva emyaka ena tewali komera omusajja amubuuzizza n'amugamba tubuulire gye baamusibira nkuwerekereko tugendeyo n'ava mu chambers za parliament najja na grabbing Akazindaalo. Do you know what he said? N'agamba omukyala kenyini nti our brothers on opposition thinks that they will just come and shout when someone defending a right of a citizen you call it shouting. The Lord of the Parliament is inciting, citing, observing emirimu gya government bagitambula bulungi n'ekirala to defend the rights of the citizens. Kakati ofunye n'amaanyi agavaayo n'ogamba nti bajja kuopugundi ku kadaala kumufula parliament to shout obadde oyagala bajje bakole ki bawane Museveni nga gwe bw'okikola. I feel pity for my country because someone amanye kituufu because she is defending her master eyamuwa omulimu does not have any respect for other people, other individuals. N'agamba n'okugamba nti balowooza human rights only works in Uganda. Can you just imagine that statement? Kibalama Johnbosco wano mu Central oyagala tugambe nti wemanaafu mu Eastern Lita nabu Kenya gwe batta wa mu Central oyagala nti wemanaafu omukyalo oyo gwasibye Olivia Lutaya mukyala myaka kumpi agenda mu 3 bukyanga tuba mu kulonda actually before even kulonda olwalero oyagala tugambe nti weka kumiro nga ye Olivia Lutaya mu Central wa eddembe ly'obuntu liri universal. Olina abeera avaludda wa ne bwabeera avaludda wa naye ng'eddembe erityoboleddwa gwe kennyini wava kamera n'ogamba nti mwamukwata producing in courts of law family yetegeere kubanga alina abaana ne family gwe ng'abawo buddayo eka n'obaaniriza n'omugaati nabo ababa balina omugaati bakola ki tebagulaba. Some of these individuals are just paid to be fooled. They know the truth. Ng'omusajja omugezigezi bwe yagamba nti omuntu n'abeera mugezi atya naye n'amusasula okubeera omusiru entegeera ye esaanawo. Awo nno Uganda weekola ki? Uganda weeri. Nze nsaasira Munnayuganda ali eyo ng'akyalina trust mu bantu nga bano. Kenya ku mulembe gwa Moi abanansi abantu batuuka ekiseera nga Moi abantu balonda ba minister whatever even prime minister nga kusanga busazi ku street n'omusanyusa n'akuwa prime minister kati Museveni kyakola. Awo musanyusa busanyusa he doesn't care whether you have the credentials because in Nabbanja nze nganze sobola na kumuwa to preside oba okubeera PR wa company nga mbadde nze na nyine company sisobola kumuwa beera PR. She doesn't deserve any position in the parliament. Mpozi nga mwade gwa kufumba buji omukyalo because tosobola kubeera nga you have even no respect for rules of the parliament. No wamatuka mu chamber ojo grabbing Akazindaalo because you are paid to be fun, you know you are protected by the regime.
at the expense of other people's rights. You know Uganda way to be fun. I just pray for my country. Regardless, this is not about Changulanyi or national platform or Mpuuga or anyone. It is about the country we are having. Egwanga liragawa. Oyo omukyala prime minister banji nsibambi. Mungu amulamuze kisa nsibambi tomugeza ku oyo omukyala. Ne John tomugeza ku oyo omukyala. Ne John Patrick Amambabazi. Nduguru akana rugunda omugeza ku oyo omukyala. In fact, I think they feel embarrassed. You can just imagine. She is a prime minister, leader of government businesses. Ngali ku kamera nga ayogera nga ko ali affirming public nti balina Kibalama. Aina ajja kufula parliament and she speaks no actually uttering nonsense.